nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza kuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa singa nali njagala byangu nandibadde ngenda nabiriwo naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda n'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP oli agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende njala bagamba nti wendi era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa obanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gobawa ddata gubapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina n'olwekyo sigenda kuseseetuka ndi deputy president w'ekibiina ekibiina wekindi nakiteekako amaanyi gange obudde bwange n'olwekyo omuntu yenna alowooza nti ono nti oba nga nva mu kibiina mwendi ekyokubiri okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza era n'abagamba nti nina omusango gwe nazza tebagunyonyola mu mateeka okujjako okupalapalanya so kyenategeeza eggwanga nakali kyentegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapere mu kutegeera amateeka ekyokusatu okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kyetusobola okuzimba wetutuuse nja kutambula nammwe si mwe NUP mokka n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu kinayaliikiriza nti mu kiseera Mayi Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe ate ffe abagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumuko na bitole bya mmere nga Mayi Museveni amaze okuzza wakikyuka ebyokulula kitugamba nti kakwata mu kalulu akaggwa ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifungo tulina kye tulowoozaako tulina kye tutegeeza ggwanga naye tuli mu mbeera ya kinyumu ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu tukole ebyo ebisoboka naye ne munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga enkwata y'ensimbi enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu kubanga kyekimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo bwe twatandika NUP beewaayo nnyo obudde bwabwe ssente zaabwe zebafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko ekyokubiri nti nze ne bannange abalowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka gafuga ebyokulonda kubenga okwetaba akamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente naye nga musobola okulonda musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne buddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange nga mwe muli n'okuteekawo ennongoosa mu ssemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya abali e Bunaayira abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo ekisemberayo ddala njagala okukakasa banna NUP nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja kitereereza mu kibiina naye ng'enkola y'ekibiina gyengenda okudabamu okukyusa